Nze bampita Tugume Wycliffe aka Wykibenda nga nze Vice President wa Uganda Musician Association. Tuze kulangirira eri abannayuganda nti eno committee eyalondebwa weeks nga 2-3 emabega ejja kuba erangirirwa oba swearing in. UMA representing abayimbi bonna kasita obanga oli registered. Ate era UMA is here to improve the status or the state of Ugandan music on all levels, and UMA is here to make sure ebintu ebimu nga copyright. Ensonga lwaki twakkiriza okujja ku association eno tuzze ku table lwa music. Nali very supportive era ndi wamu nenzikiriziganya yokuba nti music tumuteeke oba art tumuteeke mu kibox ekimu kwaffe n'ebitukosa n'ebisanyusa bye bimu n'ebigendera bye bimu. Njagala okubakakasa nti mwenna abali eyo gone are the days wemugamba nti abayimbi tuli disorganize, abayimbi tetukwatagana, tuli kitole. We are unshakable. Tukiriza nti tubawadde gap nene nnyo okutulabamu ebituli, okutufumitamu ebituli. Ekiseera ekyo kiweddewo. Ekisinga obukulu lwaki tuli wano twagala tubeere nga tulina eddoboozi limu ng'abayimbi, so tugezaako okulaba nga tunoonya embeera nti olunaku lukye nga twogera eddoboozi litya, eddoboozi limu, okusobola okwaŋŋanga ebyo ebitusumbuwa n'okusobola okwachivinga ebyo ebikyatulemye okukola ki, okwachivinga bannaffe abayimbi abaliko mu nsi ezikulaakulanye abalina gundi eziri organized bafuna ssente nnyingi nnyo nga tebatunuulidde na stage, nga tekikwetaaga kuba nti buli seera oli ku stage. Wano waffe the only source of income gye tulina ennyo kati stage. Yes, waliwo abatandise okuba nti nno balabuka ne bafuna ssente mu social media kibi naye tebinnabanga birina kukola ki nga bwe birina kuba. Si ya ntalo, tetukoze association eno nti ya ntalo. Bannange si muzanyo, we are a registered body and this is the constitution. Eno constitution ekwata buli muyimbi, ekwata buli member. Ate era emuyamba because kwe tutambuliza ki obulamu bwonna oba emirimu gyonna. Ababadde bagezaako okukola associations zino balemwa lwa nsonga kugezaako kulinda protocol. Tewali ensonga lwaki omuntu taregisteringa. Nze omu ku abo abalina emyaka 25 nga ndi mu industry eno ntaddemu kingi nnyo kye sinajjamu yadde kwota. Nateeberezaamu konti senga olunaku lumu buli luyimba just producing lusasulwa nyinza okubanga buli mwezi nina check eyingirawo ku account yange ya billion ya shillings buli mwezi. Ndi mumalirivu nange okuba nti tutambulizaamu association yaffe okuba ntulungamya tuwulirwe. Olaba ababoda boda beekolamu omulimu, olaba abano abamaidi bebatwale simanye Dubai nabo beekwatamu ekibiina. Kati ate ffe abantu ne bapromota beerinamu ekibiina. Kakati ffe abayimbi kyattendo nnyo okulaba nti kuno omulundi tusazeewo tuweekolemu omulimu twegatte tufuuke omuntu omu. Ndi nammwe okuviira ddala emabega ne mu future nkyali nammwe. Abantu batambuliza wamu ebibiina byabwe. This is an association. What is an association? We are associated. Tuli connected.